Bamasheeka ab'enjawulo mu ggwanga bakungaanidde ku Hotel Africana okwongera okulaga abasiraamu ku bulungi obuli mu kuwa zaka. Omukolo guno gutegekebwa buli mwaka aba House of Zaka ne Wakufa ng'omugenyi omukulu yabadde Minisita w'ebyenjigiriza e Mengo, Twaha Kaawaase. Okuwaayo zaka y'empagi ey'okusatu eyimirizaawo eddiini y'Ekiyisiraamu era nga buli mukkiriza akwatibwako okugiwa. Bonna nti ezaka ejja wano bakubiza abantu ezaka yonna yonna ebenga ejja mu House of Zaka. Ate seka kyogambye eky'omusolo ekyo nakyo kirowoozo kirungi nnyo okusaba gavumenti ebe nti esente z'oba otoddemu zaka bw'obanga oli musuubuzi bw'ebanga ekukkiriza biki byolina okutolako nga tonawa musolo nazo ezibale, ekyo kijja kuba lutalo lulungi nnyo mukama wange, kijja tutwala mu maaso. Kakensa Dr. Badru Kateregga akulira Kampala University yasomesezza emigaso enkuyanja egifumbekedde mu kuwaayo zaka. Sasula zaka manya musolo okuva mu maali ey'omugagga okuyamba abaavu. Mu Korani tulina verses nyingi mwe batugamba okuwa zaka. Dr. Anas Abdul Nur Kalisa omu ku bakugu mu mateeka agafuga eddiini y'Ekiyisiraamu yategeezezza ng'okuwaayo zaka y'emu ku ngeri omuntu gy'ayitamu okuddiza Mukama Katonda we. Zaka akwatamu abanga akutte mu ssente z'abamulekwa. Ng'oggyeko ebyo, zaka eneeweebwayo eyambako okuddukanya emirimu gy'eddiini y'Ekiyisiraamu wamu n'okukulaakulanya eggwanga.